Kale oli mulabe mulungi era muwuliriza mulungi wa There is Still Hope ali ku There is Still Hope 2 ne Age Media tubagala nnyo mwe bali kubanga ate mutugoberera ate mwe bali kubanga ate mutuwuliriza. Mukama tukwebaza olwaleero kubanga otuwadde ekisa n'otukuma nga tukyali balamu asirwa maanyi sirwa buyinza obulolo omwoyo otwandiza okubeerawo era tunyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Kale olunaku lwa kutaano ndowooza asenga muligenda mu kubanga ate musinza oba okusaba okuyita mu kiro yonna gy'onoosinziira n'abeera online tubatumiddeko nnyo. Kaakati waliwo yambuza ekibuuzo era nansaba nsobole okuba nga njogera ku nsonga ya Matayo the prophet oba eyeyita Matayo nabbi ali ku mikutu egy'enjawulo alina obubaka bwawa oba obunnabbi bwawa. Abamu bagamba nti bituufu butuukiridde oba mbu butuukirira, abamu bagamba nti kirabika Gayo asoma nnyo ebitabo oba alina kye tuyita familiar spirit. Familiar spirit tugisanga mu bikolwa by'abatume ate we tulabira omuwala eyali agoberera Pawulo ng'agamba nti awo basajja ba Mukama ate abazze okuba nga batubuulira ekigambo naye ng'ate yaliko kye tuyita familiar spirit. Kakati Matayo okuva gye yatandikira emboozi ye nagifollowinga kubanga yatandika agamba nti yali mu Illuminati nga baagala okuba nga bamutta n'abaddukako we yeesimattula mu bantu abo tetwaddamu kubanga tetumuwuliriza oba tumuwuliza yonna gy'ali. So ate we yakomawo nga wayisewo akabanga yakomawo nga yeeyita Matayo the prophet. Wali yabula nga ye Matayo yagenda okwekweka kuba yagamba abasajja baagala mutta Illuminati kubanga abavuddemu. So we yadduka oba yoyo nagyo yalaga yakomawo ng'agamba nti ye Matayo the prophet. Naye njagala tumanye nti mu nsi ey'ekizikiza nabo balina bannabbi ate nga Katonda walina bannabbi mu nsi ey'ekitangaala. So tekyewuunyisa oba tewali kwewuunya kwonna waba nga yeeyita Matayo the prophet. Tewali anything to okubanga ate tukidiscussingako nnyo kisobokera ddala nga we nkugambye nti neeri balina ki neeri balina bannabbi ab'ekizikiza ate nga nabo boogera naye lwakuba bo bakozesa kituyita familiar spirit nti guesswork predictions bapredictinga. Kakati oba owuliriza bulungi Matayo emboozi ye waba atandika okunyumya ate ng'akomekereza alaga nti si nabbi wa Katonda. Ekyo njagala okitegeere bulungi ye alaga nti nabbi ate wakizikiza. Ki ekimvirako kubanga ate njogera ekyo nti bwe tutunula mu Bayibuli ebyawandiikibwa bitulaga engeri bannabbi gye beeyisaamu, bannabbi gye bawamu obunnabbi. Nabbi wa Katonda waabaawo alina okuba nga ayogera ku kulabula ku bantu okuba nga ate beenenya bakyuke bajje eri omutonzi waabwe ate basobole okuba nga bakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi era omukama w'obulamu bwabwe. Era nabbi oyo abaawo obubaka okuva eri Katonda especially nga bujja eri abantu be, eri amawanga ate n'eri abafuzi. So Matayo owuliriza ebigambo bye byonna temuli Katonda, taliimu wadde n'akantu n'akamu. So bw'aba ayogerako kimu bannaye ensi egenda kuzikirira kubanga abantu twonoonye nnyo. Ekyo tekimala. Oba ng'oli nabbi wa Katonda, Katonda akuwa obubaka obwo bw'osobola okuba nga obuwa abantu ne busobola okuba nga okola ki convict them okubanga ate bubaleetera okukyuka ate n'okudda ate eri Katonda. Okubeera nabbi si nti olina kuba kulagula politics, ono president yagenda okufuga, ono bagenda mukyusa, ono bagenda kola ki. No, si kyekyo. Okubeera nabbi wa Katonda is all about okubanga abantu bategeera oba bawulira okuva eri Katonda. So nze muwulirizaako emirundi mingi from day one we nagambira nti ono
balina ekintu kye baguluminga. Abantu kye batamanyi nti Sitaani asobola okuguluminga omuntu we kuba kati bamuguluminze yaavuddeyo era n'abantu bagenda mbwa ababuulire oba abatunulemu ababuulire mu maaso eyo biki ebiyinza okubabeerako biki ebyaliwo. So ate nga tusaawa zino tulina wave egenda mu maaso egoba abantu mu makanisa. Kasi omala ogoba abantu mu makanisa ne badda ewaka ne batandika okuba nga balaba Matayo ate bajafuna that conviction okubanga ate batandika okugenda okuba nga beebuuza ku bannabbi baki bannabbi b'obulimba. Matayo bintu bingi byayogedde ebifu. Waliwo abayimbi abo beyalagula nti bagenda kufa paka nakati bakyali balamu. Bintu bingi byazaayogera nga tebituukirira. Naye tutunuulira ku prediction za Baba Vanga gwe ataaziwulira oba gwe nakolako video nakuwaako ezimu ku zo mweziri ezo prediction Matayo byayogerako ebimu biri mu Baba Vanga ate n'obutabo. Ate nze kyenamala nti Matayo alaba nnyo documentaries, waliwo films ezo ezipredictinga ebigenda okubanga bikola ki bibaawo. Kubanga wobanga wali olaba nnyo firimu okitegeera ono COVID eyaliwo bamupredictinga nti waliwo ekirwadde ekigenda okujja akibe nga kifukamiza ensi. Kati womala okulaba firimu eyo nojja nobagamba naye waliwo ekirwadde ekigenda okujja simanyi oba ddi naye nga kigenda kujja kifukamiza ensi ate kitegeeza nti oli nnabbi. Okitegeera. So waliyo okuba nti nga oli mugezi nnyo nti ng'osoma nnyo ebitabo otankola nnyo ebitabo n'oyogera ebintu oluusi ebimu ne bibaawo oba ebimu ne bitakola ki ne bitabaawo. So Matayo agwa mu kategori ey'abantu abakola nnyo research, abakola nnyo study, abawookinga nnyo firimu ez'ebyafaayo, firimu za science, firimu eziraga ebiyinza okubaawo mu maaso eyo. So aspendinga nnyo obudde bwe n'alaba ebintu ebyenjawulo. Kati ebintu ebyo ebyenjawulo wabiraba abireeta into abireeta wamu comparison n'abigeraageranya oluusi n'ajjamu ekintu kimu ekiyinza okuba nga ate kikola ki kiyinza okuba nga either it can happen or it cannot happen. So asinga kwogera nnyo ku politics. Omanyi abantu baagala nnyo politics. Abantu baagala nnyo bagamba nti Museveni agenda avaako 2026 bagenda muwangula atagenda kufuga. Abantu baagala nnyo bagamba Bobi Wine agenda kufuka president. So abantu baagala nnyo ebintu ebiri current news kubanga abantu bo bali desperate, abamu baagala nkyukakyuka, abamu bo bali comfortable ne government eriko. So buli omu alina akyalowooza mu mutima gwe. So wojja n'oyogera ku bintu ebiringa ebyo ate nga ojidde mu linnya erya nnabbi. So abantu bo bakuweerawo ekitiibwa ne balowooza nti oyogera ne Katonda. Naye ate ne Sitaani agaba ki? Sitaani agaba prediction. Ate nekira nti oluusi bano abakulembeze abaliko abamu bakola eri bantu b'omulabe. So kati yooli amanya nti ono nsobola omuggyako kano akaseera, so nono nsobola okumuggyako kano akaseera. So kati wakwata agent we n'amuwa biki byagenda okuba nga akola mu maaso, tebufuuka bunnabbi. Awo wetubulira, awo Sitaani watukwatidde amaaso, awo Sitaani watuzibidde. Sitaani asobola okukwata n'agamba kakati Matayo nti agenda kyusaamu mu cabinet. Okitegedde? Ono ngenda kyusa mu cabinet Martin Okoth Ochola abadde Ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda agenda kubanga alekulira oba agenda kubanga awummula. Novayo n'ogamba mu maaso awo Martin Okoth Ochola agenda kubanga alekulira oba bagenda kubanga bamuwummuza ate oba bamugyamu ekyo ekifo ne kibaawo. Tekyokufuula nabbi kubanga n'ebibaddewo allegations zo zibadde era ziraga nti Ssaabapoliisi ssaawa yonna ayinza okuba nga awummuzibwa ava mu kifo ekyo kubanga bingi ebya happenings mu ligimu ye ebiyinza okuba nga bimuleetera okuba nga akola ki awummuzibwa. Then n'atugamba ani General Kale Kaihura agenda kuba nga akomawo mu lishafe eyabaddewo naye teyakomewo. So bintu bingi Matayo no byazaayogera naye ng'ebimu biri gesuwaaka. Yavuddeko naga 2040 wagenda kubeerawo enkuba egenda kutonnya mwaka mulamba especially ku lukalu lw'omuddugavu Africa. Ekyo kyo akati waliwo kye yagamba 2025 ekibuga New York kigenda kugwamu.
ekyo njaga mukitegeeze bulungi kuba nakibagambako mu video zange ez'emabega nti 2025 ekibuga kya New York era mu abali mu New York kigenda ggwamu era nagamba nti tasitayagala gamba b'Amerika kubanga Amerika abo bajja kujja batte Abafirika bajje muno kubanga ewaabwe bigenda kuba bibi nnyo. So a lot of guesswork wali ku mikutu egy'enjawulo era buli omu alina obunabbi obw'enjawulo okusinziira ku bintu ebyo bya spendingirako nnyo time oba ebyo byasoma osobola okufuna obunabbi osobola okukola prediction. People make prediction n'abatali bannabbi wano tulabye abantu bannabyabufuzi ba political analyst asobola okugaragamba nti kakati mu kisanja ekiddako gundi ono tasobola kukomawo gundi ono agenda kukomawo. So abantu bawa analysis ez'enjawulo okusinziira ku situation eriwo ebaddewo ate basobola okuba nga bageraageranya ebigenda okuba nga bibaawo naye ekyo tekikufuula okuba nti oli nabbi wa Katonda yaliwa. Kyo kyekibuuzo kubanga nabbi wa Katonda kuliko obubonero bw'omulabira yeta is not all about okwogera statements nga ate tezizza bantu eri Katonda kubanga ye Matayo emboozi ye tekomyawo bantu eri Katonda. Kitegedde ne otunula ebintu bya babavanga so akugamba nti yali nabbi wa Katonda oba Katonda yali amuwolesa kubanga ebigambo byonna bye yayogera yakolanga predictions ezize. Predictions yakola tewali wezireetera conviction eri omuntu okuba nga akomawo ki okuleka amakubo ge oba okuleka byonna byabadde akola nadda eri Katonda. So bye bimu ne Matayo. So anyway kujja oba onyumira bunyumirwa mboozi osobola okuba nga atowuliza Matayo naye ate ebintu ebimu bikumisleadinga especially oba nga ate tobirina idea asobola okwogera ebintu nebikweraliikiriza. Kitegeeza so kuba neyaza mu inbox ye yangambye nti bana neeraliikiriddemu omusajja ebigambo byayogera ebyo bigenda kutuuka oba bigenda kubeerawo bitya. Ne mugamba Matayo anyumya bunyumya mboozi zaasoma mu butabo oba anyumya bunyumya mboozi ezimu ate zakola ki zalaba mu documentaries oba zalaba mu firimu. Ebyo sitebina kubanga ate bikweraliikiriza obeera ogambe what's going to happen. Matayo yagambye kino. Matayo tabangako nabbi wa Katonda. Matayo waliwo kyebaguluminga mu ggwanga lino Uganda kyebagala okubanga ate balaga ensi. Okitegedde so sitaani aguluminga abantu be n'abayimusa n'abakolevo gy'abateekako nti ekkanisa oba abantu bonna oluusi ne bajja amaaso ku bantu abatuufu ne batandika okuba nga ate batunulira omuntu oyo kubanga kati aba afuuse public figure abantu baba bamutegedde bamuwadde platforms ez'enjawulo ayogedde so abantu baba bamuwuliramu nnyo ate oluusi akola prediction accidentally ne zibaawo. Guesswork oyo abeerawo ate oluusi ebintu ebimu nti sitaani yaba bipanze so kati waba bikulidde abaweereza be obo tebuba bonnabbi nga Bayibuli yagamba nti Mukama tewali kyasobola kukola nga tayolesezza oba nga takoze eki ate nga talaze bannabbi be. So wenkugambira nti bintu bingi ebigenda ku social media a lot of things are going to be spoken naye nga ebintu ebisinga these are diversions ebintu ebisinga bibanga ate bikujja ate ku Katonda. Kati tugenda yingira kaseera campaign season so abantu bagenda ko predictions ez'enjawulo abantu bagenda kwogera ebigambo ebikanga threatening words abantu bagenda kwogera ebigambo ebimalamu essuubi kubanga kati ndowooza tuli leero nnaku z'omwezi 5 tubuza ennaku 2 tugende ku kizikiza kye baatugamba so abantu babagaba mu stocking emmere mugule buli kimu kubanga tugenda kubeera ne total darkness lunar darkness nti enjuba egenda kubanga ate kya producing ekyo ekitangaala nga toyawula either misana oba kiro so nga olunaku lubeeraawo lutyo amasomero gaggalewo institutions ezisinga ziggalewo ne bakubiza abantu mugule emmere era abantu bangi bakankana abantu bangi bagula emmere nga bwe babagamba so bannabbi we batyo bangi okutiisatiisa okuwe kutyo kungi nnyo mu mitima gy'abantu naye ng'obunnabbi bwonna we bujja obunnabbi olina okuba nga obukebera n'ebyawandiikibwa end time nga weegenda okubeera eri bibirically written okitegeera ebiro eby'oluvannyuma oba okuma kwa Mukama waffe oba enkomerero Bayibuli byonna yabyogerako so gwe kakkana byonna birina okuba nga bigenda mu maaso bino bye bagamba nti landslides zigenda kweyongera oba si bunnabbi oba tolagudde
kubanga Bible yayogera nti mu biro eby'oluvannyuma ebibamba bigenda kubanga bikola ki bigenda kubanga byeyongera mu mawanga ag'enjawulo. Enjala wogamba nti ndi nabbi njogedde ku njala, ekyo si kipya nnyo kubanga mu biro eby'oluvannyuma era sitiirwa enjala Katonda yakola ki Katonda ajogerako nti egenda kubanga egwa mu mawanga okubanga galwanagana n'amalala, okugamba nti Putin ayagala kubanga ate yeddiza Africa. Ekyo si kipya kubanga tuzze tumulabe ebikolwa bye, ate tulabye amawanga ag'enjawulo ba continents ez'enjawulo interest zaabwe zonna ezisinga ziri mu continent ya Africa kubanga erimu obulamu okusinga. Tudda mu byobulamu kyekyo, tudda mu mineral resources era still Africa kubanga agamawanga agakuzaago tegali badde nga genkana wegatyo singa Africa teyaliwo. During colonization bajja wano ne babba buli kimu ne batwala fe Uganda kirembe, landmine twasigaza binnya naye gundi yonna baamusima ne bamutwala ne bakulaakulanya ki ne bakulaakulanya ate ensi zaabwe. So si kipya okubanga ate continents like China ne Russia okubanga interest zaabwe zonna ezisinga ziri muki musemazinga Africa kubanga Bible describinga Russia ne China okubanga zigogo ne magogo ezigenda okubanga ate zireetawo olutalo. Mukama waffe nga anaatera okubanga akola ki anaatera okubanga ate akomawo. So si kipya ebintu Matayo byayogera bitwale nga ebintu ebya bulijjo, ebintu omuntu nga wasobola okujja n'anyumyanyumyamu ng'asomye obutabo bwe, omuntu asobola okubanga spending a lot of time ng'alaba documentaries oba firimu ez'ebyafaayo kubanga singa twali tulina abantu abalaba nnyo firimu ez'ebyafaayo singa predictinga COVID-19 weewaawo waliwo ne Mukama be yalaga nti COVID-19 agenda kubanga akola ki abawo. Bano abasajja bakola ekintu in advance. Baba bagenda kola ekirwadde basooka ne bakizannya mu firimu ne wayitawo emyaka giijo ate kye bazannye ekisobola okubanga kikola ki kisobola okubanga ate kirabisibwa. So tulina kubeera bagezi, si buli ajja nti ndi nabbi, si buli ajja nti ayogera ebintu oluusi ne bibanga ebirabika okitegeera. So ono omuwala osoma ebikola by'abatume yalina kye tuyita familiar spirit nti yayogera ebintu ng'abantu balaba kituufu, be bano abasajja ba Mukama abazo tubuulira ekigambo kya Katonda okiraba nga bye biringa abantu be beetaaga okuba nga bawulira naye nga emabega omwoyo gwali gwogera gwali gwe bayita familiar spirit. So bino byebiro bye tulimu nga emyoyo gyo gyambadde abantu gikozeseza abantu ebiseera bizibu nnyo nti ate kati Sitaani amanyi nti we are after obunabbi. Abantu bunabbi bwe baagala, abantu baagala byamagero n'ebintu ebirala. So kati era mwalina okugira kubanga saawa zino ng'onookwata attention ya Uganda. Let me first talk about Uganda yokka. Saawa zino ng'onookwata attention ya Uganda jangu predicting ku political arena. Ekitegedde predicting ku political arena ogeza oyogera ebintu bibeewo gwe bagenda kusinza kubanga kati Sitaani akimanyi nti Uganda eri desperate of power change oba eri desperate okubanga ate okola ki ekyusa ebyobufuzi obuvuki ate naye akipanze nti we wanaabeerawo nti twagala kukyusa byabufuzi people are desperate, they are going to be bloodshed, ekiyiwa ky'omusaayi. It is a must. Jabeerawo gwetekawo abiri. So nti kati Sitaani agamba kati leka nfitingewo omuntu wange ajja ayogere ku kigenda okubeerawo mu political arena ate nga ye yakitegese. Bano abali kuvuganya mu byobufuzi babe byabaleese okitegere n'abateekawo. Wamala obateekawo yaseetinze ki ekigenda okubanga oluusi kikola ki kivaamula kuba nti oluusi Katonda atta enkwe z'abagerengatanyi. Kitegeera nti asobola okuba nga akyusa ekintu kyonna. 2021 still era it was a planned staged planned ey'okubanga ate wabawo bloodshed naye Katonda ye akyusa ebintu nti bloodshed eyo teyakola ki ate yabaawo naye nga yali plan yaabwe. So nti woyogera ku political arena mu ggwanga Uganda nogamba ono yagenda beera minister ono bagenda mu dropping ono kati abantu balowooza oli Katonda. Kitegedde naye abantu kye batamanyi nti political wise saawa zino engeri gye tutambulamu Sitaani yakutte nations yakutte states
yazifuga abantu bonna abalimu yabakutte wati kwaka tulaba mu ggwanga Uganda saa zino batulaba mu East Africa bakulembeze abatya Katonda atusobola okwogera ku ggwanga erya Kenya president waabwe Ruto naye Ruto yakkiriza bano ab'ebisiyaga okuba ne organization eziririgo ziri recognized mu Kenya organization oba ebibiina ebiyamba abasiyazi oba ebitongole ebyenjawulo mu Kenya babikkiriza naye ng'ate bwe tulaba nti Ruto ye muntu yenyigira mu bintu byonna ebyokubanga abikola ki bigulumiza Katonda so nti political wise states zonna okwetoloola ensi yonna ntono nnyo almost atezirabika nako naye mu nsi yonna nti states zonna baziwambye bano abasajja be bazifuga so kakati be bapanga what next bapulaning kakati kino kyekiddako mu ggwanga weediti tukozinga civil war mu ggwanga weediti tuleetewo ekiwa musaayi mu ggwanga weediti tuleetewo akatabanguko wekati so be balina that political statements ezo zibasobola okubanga bakola so kati we baba n'omuntu waabwe gwe babuildings nga Matayo ne bamuwa such statements okubanga azoogera ne zibaawo tekimufuula nabbi njagala twawule emirimu gya nabbi wa Katonda n'engeri gy'awamu obunnabbi n'engeri gy'ayogeramu eri abantu ne nabbi avudde ku sayidi y'ekizikiza n'engeri kubanga nabbi avudde ku sayidi y'ekizikiza ye abeerawo kutiisatiisa ebigambo bye byakukangakanga ekitegeede obeere ng'otambulira mu kutya buli ssaawa naye nabbi avudde wa Katonda ebigambo biba bireeta bulamu kubanga biba bikuwa freedom in Christ kubanga wetwajja mu Kristo twafuna eddembe twali basibe mu nsi y'ekizikiza naye Yesu we yajja natusumula wali akakayimba nti tulina gye twava mu bikadde Yesu we yajja natusumulula enjegere so twali tied up n'ebintu bingi nnyo so obunnabbi obwava mu ggulu bwatusumulula kati wekiri nti n'obunnabbi bwonna obuva ate mu bwakabaka bwa Katonda bulina okuba nga buleeta eddembe eri abantu okuba nga busumulula bo bonna abasibe okuba nga buleeta conviction eri emitima gy'abo abantu bonna okuba nga ate beenenya n'okuva mu bibi si kwogera bwogezi ku politics wadde ne Katonda asobola okuwa obunnabbi about political career akisobolera ddala naye wowuliza bulungi Matayo sijja mumalako nnyo obudde kubanga ebintu bye byonna asoma babavanga documentary films n'ebintu ebirala ate Matayo ekikwewunyisa nti we yagamba nti baagala mutta Beeruminati Matayo takulaga we yalokokera Matayo si mulokole takkirizangako Kristo kakati omuntu atakkiririza mu Kristo tasaa kujja na bunnabbi butuufu tegede Matayo si mulokole ekyo njagala okitegeere Matayo si mulokole talina wantu wonna wakulaga nti wakuŋŋaanira talina wakulaga nti wenava eri mu sitaani nga mbikooye nagenda wano ne bansabira n'ensumululwa Matayo talina background spiritual background ey'obwa Katonda talina alina spiritual background eyaki ey'ekizikiza kati omuntu watasobola kujja na bunnabbi mu buva eri Katonda oyo nabbi wa kizikiza okitegedde ate tukimanyi nti ne sitaani yeefuula malayika asobola okuwa predictions oba asobola okuwa obunnabbi obulinga obutuufu so kyenjagadde okwogerako eyambuza ekibuuzo ekya Matayo tabalumya mutwe Matayo mumuleke ayogere byayogera okitegedde ebinaatuukirira byayogedde njagala mukimanyi nti ne sitaani akola geswaka era ebintu bisobola okubanga asobola okwogera ebyefaananyiriza ng'eby'omu maaso using that familiar spirit esobola okubanga ate eyogera ebiringa ebiki ebiringa ebituufu so amaaso gonna mugazze Katonda amaaso tunagazza ku bantu bingi bye tugenda owulira ate ebigenda okubanga bikuleetera okweraliikirira n'okugamba oba ensi Katonda taliiyo kitegeera kuba waliwo ebintu byosobola owuliriza n'olowooza nti Katonda taliyo ensi yeetonda yokka n'olowooza nti teri lunaku lwa musango kuba ebintu bingi ebitambula ku mikutu egy'enjawulo nga obiwuliriza ogenda kuva ku Katonda bakulaga nti taliiyo
era okufaako that's your end. It's your end. You have to enjoy life, everything. So olina okuba nga oli sensitive, olina okuba nga osengejja ebintu ebitambula ku mikutu egya social media, kubanga social media twagamba eno wave yo omulaba agikozesa nnyo okubanga asweepinga abantu bangi nnyo akubanga agenda teekako ebintu bingi ebiri contradicting. Era oluusi ffe bye twogera bajja bikubamu ebituli babikube wali. So kakati naawe ogambe nti ate bino bifu ebyono kati ate ono ye mutuufu, ate otogende n'oyo ate n'oyo akutomeze ate wajjeyo n'omulala. So olina kuba nga osengejja biki by'olina okuba nga oteeka mu mutima gwo ne bitalina okuba nga oteeka. Waliwo ebimu nga tolina nabiwuliririzaako ddala, ate waliwo ebimu by'olina owuliriza ate n'olondamuko. Ebyo biyinza okuba nga tebikolera. Nange nsobola okujja wano ne njogera ebintu byonna nga tebikukolera. So ebyo byokka ebikukolera by'osengejja ate n'osobola okuba nga okola ki, obulamu bweyongerayo. Kale sigenda kuba nga nsukka wano, njagala mbasibulire wano, mbagaliza olunaku olulungi abagenda okuba nga tebatendereza Katonda okuyita mu kiro ky'olunaku olwaleero. Mukama abakulembere yonna gye muli kugenda, abanaabeera ku online ez'enjawulo baneemukuŋŋaane musinze Katonda. Olunaku olw'Essande Mukama waba yakulaga ekkanisa entuufu genda okuŋŋaane. Bino byogamba nti muve mu kkanisa tebigenda kuba nga tebikuyamba, kubanga olina okuba nga ozimbibwa mu nsi ey'omwoyo. Waliyo ebimu by'olina okuba nga oyigira mu kyaki nga osigala ewaka togenda kuba nga ate okola ki, obiyiga. So kuŋŋaana nga ekyawandiikibwa wekigamba nti temulekangayo kukuŋŋaana. Temulekangayo. So Katonda yakimanya nti ne mu biro eby'oluvannyuma eby'okuyigganyizibwa ebiro nga Sitaani afuze bamuwaddemu okufugamu emyaka 7 egyo gye boogerako nga yeeyita Katonda. Ebyo ebiro era amakanisa gajja kuba nga weegali okukuŋŋaana kujja beerawo either mu mpuku oba wa. Olaba ne mulembe gw'abayigirizwa bwe baali nga babayigganya still basigala nga bakuŋŋaana wadde kyali kyama naye basigala nga bakola ki, nga bakuŋŋaana. Bwe mutu yasigalawo. So tolekeraawo kukuŋŋaana ng'abedda bwe baasooka. Baagaze olunaku olungi, beere bulungi ate era mweraba.